Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya olwaleero zizanamu abakyala abaana abawala tegadde mbabulire ku ddagala ligenda okuyamba okubeera ng'okola service ettama lyo. Eddagala lino ligenda kuba likuyambako ng'oyongerako ettama lyo wamu n'okuliteekako gw'atalinaako osobola okubeera ng'oliteekako oba okulikuumirako oba okulyongerako. Ebiseera ebisinga mulimu abaana abawala abakyala abazaalibwa n'ettama lyabwe ekyamazima ng'obukyala bwe bwakula bulungi nga bunene bulungi nnyo nga bulina ettama ate ne mubaamu abakyala n'azaalibwa nga talina ttama, ettama libaako naye nga ttono nnyo nga liri kuli kwennyini n'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo n'obeera ng'oteekako ettama. Olw'ensonga omukyala abeera n'ettama ebiseera ebisinga abasajja batera okubaagala. Omukyala abeera n'ettama bawanjawulo ku mukyala ono atalina ttama. Kansooke mbabuulire ebikendeeza amatama oba ebijjako amatama nga sinabababulira ddagala. Ng'ekisooka buli omukyala ono buli wagenda mu nsonga kimanye nti obukyala wo bweveera. Omukyala buli wogenda mu nsonga gwe omwana omuwala obukyala wo bweveera bulungi nnyo, ekitegeeza ettama lino liba lijja kendeera. Ky'oba olaba nti kikulu nnyo obeere nga weekolako saavisi ng'ozzaako ettama lyo okubeera ng'oliteekako. Ekirala n'obeera ogenda kuzaala omukyala yenna buli waafuna olubuto paka kuluzaala ebiseera ebisinga wansi awo weeveera wakendeera. Kiba kikulu nnyo okubeera nga weekolako saavisi ng'omaliriza okuzaala n'obeera nga wezzaawo. Kijja kuba kikuyambako okuzzaako ettama lyo oba okuliteekako. Wamu mulimu n'empale abakyala ze mwambala nga zibakwata nnyo. Kiba kyangu okukendeeza ettama eryo mu mpolampola. Ojja kutuuka ekiseera olabe ng'obukyala bwe ekyamazima nga bufuuse butono nga bulinga bwa mwana muto. Kikulu nnyo okubeera nga mutunuulira empale ezo ze mwambala. Empale ezo nazo zikendeereza ddala amatama gammwe. Ekirala amazzi agookya. Abakyala si kirungi kunaaba amazzi gookya. Amazzi ago agookya si malungi, gakendeereza ddala ettama. Buli w'otawaaza amazzi agookya gagenda kutuuka ekiseera gabeere nga gakendeeza obukyala bwo bubeere nga bweveera, bubeere ng'obw'omwana omuto, amatama gabeere nga gaggwaako nga gakendeera. N'olwekyo amazzi agookya ago si malungi naddala kugatawaaza wansi mu bukyala bwammwe. Mubeere nga mwekolako saavisi, muteekeko amatama. Ekyamazima omukyala abeera n'ettama abeera alabika bulungi. Abakyala muteekeko amatama oba mwongere okugakuumirako gw'abeera aliina, kijja kuba kirungi nnyo. Kati eddagala ly'osobola okukozesaako okuteekako amatama ng'eddagala erisooka osobola okufuna ekiyondo. Ekiyondo ekyeru ekyo kirungi nnyo, kigenda kuyamba okuteekako amatama oba okubeera ng'ogakuumirako oba ogongerako. Beera ng'ofuna eddagala eryo lye bayita ekiyondo ekyeru. Bw'omala okukifuna beera nga weeseetinga bulungi nnyo. Nkusaba weesaleko enviiri z'owansi ziggwereko ddala. Enviiri ezo zisaleko ddala ziggwereko ddala. Bwe zimala okuggwako teeka amazzi agabuguma mu katawulo. Sooka weevumbevumbe wansi w'osaze enviiri. Vumbavumba obukyala bwo bwonna n'otuzzi otwokya nga tuli mu katawulo. Bw'omala weesiimuule bulungi nnyo. Kwata ekiyondo kino nkusaba okiteekeko mu muliro oba kiteeke mu kaveera bulungi okisibe oteeke waggulu w'emmere. Ekiyondo ekyo we kijja oba ne kyokya kijja eyo, beera nga okirinda kibeere nga kiwola kisigalemu kibuguumirize. Beera nga okinyiganyiga kinyigire ku bukyala bwo oba kivumbevumbe ku bukyala bwo mpolampola. Eno nga bw'omasaaginga amatama go, vumbavumbako ekiyondo ekyeru. Eno nga bw'omasaaginga amatama go, oba ddira ekiyondo ekyo kinyiige kiveemu otuzzi. Otuzzi otwo tusiige ku matama obeere ng'eno bw'omasaaginga otuzzi otwo tulekeko tubeereko. Amatama gajja kuba gakomawo bulungi nnyo oba gajja kuba gagendako bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna gwakikola ye gwagenda okuleetera amatama ago kugendako. Olina okuba nga kyokola ng'okitegeera. Eddagala eddala omuzigo omuganda. N'omuzigo omuganda ogwo nagwo mulungi nnyo. Bw'obeera ogufunye era sooka weerongoose bulungi obeere nga weesalako enviiri zonna ziggweeko.
bw'omala okumalako enviiri era vumbavumbako n'akatawula akalimu otuzi otubuguma weesiimuule bulungi nnyo, n'oluvannyuma funa omuzigo omulungi nga tegutabuddwamu kintu kyonna, omuzigo omuganda. Bw'omala kwata ku muzigo omuganda ogwo, siiga ku matama go, beera ng'ogamasaaginge, n'oluvannyuma ebyo by'osiizeeko birekeeko bibeereko. Olunaku osobola okumasaaginga amatama ago emirundi 2, beera ng'okola bw'otyo, amatama gagendagendako. Amatama ekyamazima malungi nnyo, omukyala abeera n'ettama aba alabika bulungi. Omusajja ono waakufuna aba tayagala kkuta. Kyekyo kambwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873431 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.